mbalamusizaako bannayuganda mwenna. Nze Dr. T. Amale, omusajja wa Volongoto. Nvuddeyo n'emikwano gyange gino okubeerera wa Hamis Kigundu mu kaseera akazibu kaali mu kuyitamu obudde buno. Omuntu bw'afuna ssente aba tamaze. Omuntu afuna ebizibu newankubadde Mungu amuwadde. Twalabe nga kyetaagisa ne twesowolayo nga bannakyewa okulwanirira Hamis Kigundu kubanga y'omu ku bavubuka abatadde ettoffaali oba oli awo ku ggwanga lyaffe erya Uganda kyokka ate ku ludda olulala ne kimuleetera ebizibu eby'enjawulo nti awalaniddwa abantu bangi batuuka n'okumuwaayiriza nti yawabidde beene kabaka we. Hamis Kigundu yeddira nkima, muvubuka wa mu Buganda, famire ye yina ebyafaayo n'akukwate kanene ku bwakabaka bwa Buganda. N'ekirala Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Kale omuntu avuddeyo okuwa bannayuganda emirimu yasinga okutegeera obwakabaka n'okussaamu kabaka ekitiibwa. Mu mbeera eyo tasobola kuwaabira kabaka. Era tulina omulamwa ogugamba nti tulwanyise obulimba ku social media kubanga social media nankubadde abamu bamukozesa okutunda ebintu ebyamaguzi n'okwekulaakulanya ate waliwo bannaffe abamukozesezza okusaasaanya obulimba ku bannaabwe n'okusula bizinensi zaabwe. Olwaleero asobola okuba Hamis Kigundu enkya asobola okubeera ggwe nga bagambye nti walidde embizzi ng'ate amazima oli yakutte ekifaananyi n'akigatta nga weesigamye ku bbuca y'embizzi ng'oli musiraamu abantu ne bakukyayira obwereere kumbe oli yakigasse. Kale mu mbeera eyo njagala okutandika bwe nti nali ku primary ekibengo gye nasomera waliwo omwana bamuyita Mivule gyali ewaffe eyo n'omusomesa mwali mu kibuga muno namusangako. Abaana baalwana babiri Mivule ne munne bwe beekuba Mivule n'akuba oli. Omwana bwe yanyiyiga n'ayiiya ekiyinza okukubya Mivule n'agenda ewa madaamu oyo sijja mwogera linnya social media ayala n'aga nti madaamu Mivule agambye oleega ebinnyo. Madaamu oyo alina amannyo gaafuluma bwe gati mukyala munyankole n'amannyo gakola ki. Omukazi yakuba Mivule emiggo gy'alinga mwana. Ebiseera ebyo district education officer we waffe bamuyitanga madaamu Nakabira bambi kati yafa ali afuuse na MP yali kumpi n'essomero ate yasomesaawo okwo najja mbwangu ne babituulamu bagenda okkizuula ng'omwana bakaza omusomesa omwana okubye bwaki embooka esoba mu 3 nti mwana yaŋŋamba endeega ebinnyo nti wamma kituufu omwana bagenda obbizuula ng'oli yayiiyizza ekinaakubya ono. Kati olwayo kyekiri mu Uganda obulimba butambula omuntu akwata ekigambo n'akitaasaanya ne kitta amaka g'omuntu ne kyonoona obulamu bw'omuntu oba ne kinyiika. Lwaleero Hamis Kigundu mwennyamivu nnyo okulaba nga ku mirimu gy'akoledde eggwanga lyaffe basobola omutemako eggambo eddene nti awabidde beene. Ffenna nga tukimanyi abali wano kabaka tamanyiirwa, kabaka tasongebwa mulunwe, kabaka tawawaabirwa. Eyo mpisa ya Buganda n'abatali Baganda ekyo bakitegeera bulungi. Ebiwandiiko bino bye nnina ekiwandiiko ekisooka kiraga okusazibwa kiraga okusooka okuyimiriza okusazaamu ebyapa bya Hamu. Ffenna twasemba okuwulira nga kkooti eragidde nti ebyapa bya Hamu bisazibwe mu byagabwa bukyamu naye ate etteeka limuwa obuyinza n'ebbeetu okujulira mu nnaku 21. Hamis Kigundu yajulira nga yeekubira enduulu era kkooti neeyimiriza okuddamu okusazaamu ebyapa bye nga bagamba basooke beetegereza ensonga. Abasajja okuli Bugaya Dennis aba Buganda Land Board okuli n'omwami Bashir ne badduka ku social media okutandika okutambuza olugambo nti Hamis Kigundu awabidde kabaka. Hamis Kigundu alina obutakkaanya era buli mu mateeka wakati we ne Buganda Land Board ku ttaka ly'ekigo. Kye basooka okusaasaanya nti Hamis Kigundu yafuna ettaka lya Uganda ebali bayita free public land ku nusu 8 kye njagala okusooka okunnyonnyola. Bw'okeera ku makyanga gavumenti eyina ettaka n'olisaba mu mateeka ng'onnyonnyodde bannayuganda bagenda kufuniramuwa ettaka eryo balikuwa ku bwereere naye kubaako akakulizo sasula emitwalo 2 oba yiika 10 sasula emitwalo emeka 2 oba nusu 8 oba 15,000 n'Hamis Kigundu bwato bwe yakola. Kati kambuuze lwaki Buganda Land Board efuna amaanyi agategeeza abantu nti Hamu yafuna ettaka ku nusu 8 ettaka liba ligikwatako. Ekyokubiri Hamis Kigundu yalwana nnyo kyova olaba yavaayo n'akola kodiyo ng'omusajja omugezi n'agenda emmengo n'agamba nti bannange ebintu by'ettaka mbitadde sigenda kulwana kabaka wange. Asooka azikiza omuliro ogwali ku social media. Bw'amala okuzikiza n'ayita aba Buganda Land Board n'abagamba tufune abasurveying ettaka n'ennemanga weeri n'aba Buganda Land Board nange n'abalala bonna bekikwatako. Era abasajja basooka ne balwanyisa ekigambo ekyo okuli badde ne Sibugaya ne Babashiru Kizito.
ne bakirwanyisa kubanga baakimanya nti oba nayerulenta empenda z'ettaka eribakayanya bajja kuzuula ensobe yakolebwa. Alipoota eno gye nkutte wano yino ya Agasti 2022 eraga nti baagenda ne bapima ettaka siginicha zonna ku zizo kweziri bapima ettaka kyazuulibwa nti waliwo ensobe yakolebwa abapunta ne bava mu ttaka lya Kabaka ne bayingira mu ttaka lya Hamis Kigundu lya public lye yafuna mu mateeka g'ebyettaka tosobola kuba na baami babiri ekyapa tekikubibwa ku ttaka lya mirundi ebiri erya Kabaka liba lya Kabaka erya public liba lya public. Naye amazima njagala mbabuulire singa olwayo Katikkiro wa Buganda ayise ekirango nti abantu mwenna abeemulugunya ku Buganda Land Board mujje ojja kulaba nga Mmengo yonna ejjudde nga abantu batuuse n'akolabe kubanga abantu banyigiriziddwa nnyo mu nkola ya Kabaka agambye. Bwe bamala bino byonna bikola Hamis Kigundu n'agenda mu maaso okwekubira enduulu. Waliwo omwami gwe bayita Bashiru Kizito ebbaluwa yiino the Surveyors Registration Board Uganda yagifuna, Office of the Commissioner and Registration yagifuna, Institution of Surveyors of Uganda yagifuna, Ministry of Land and Housing yagifuna, Surveyors and Mapping Department yagifuna, the Surveyors and Registration Board bonna bakola ki bagifuna. Omusajja ono Bashiru Kizito alina office ez'enjawulo mu government ne Buganda Land Board. Njagala biteeka mu ngeri ey'amangu omuntu wa bulijjo ku social media gwe basindikira olugambo akitegeere nti omuntu akkirizibwa kuba na office 2 omulundi gumu. Ojja kusanga nga bweweemulugunya bw'ogende wa Kisogo osangayo, bw'ojja Buganda Land Board gwokola ki gwosangayo, n'obanga bw'oba bbiddwa eno era gw'ojja okusanga nga yakola eno, ekyo kimenya mateeka era Hamis Kigundu yeekubira enduulu. Ekyokubiri Hamis Kigundu tannawaabira ku Kabaka ng'omulamwa gwaffe bwe gugamba tulwanyisa obulimba. Hamis Kigundu tannawaabira Kabaka newankubadde ettaka mu Buganda ne Buganda Land Board namwe n'Abaganda abali wano n'omuntu ng'oli mu Buganda ffenna tuli bantu ba Kabaka. Naye njagala obbabuuza ekibuuzo, bw'oba otambula mu masengere n'osuula essimu ne bagibba, bw'oba ogiripootinga ku poliisi olipootinga Kabaka? Kitegeeza nti Buganda Land Board wadde ekitongole kya Bwakabaka n'ekikola emirimu nga kyetengeredde era bwe kiba kigenda mu field okukola emirimu gyakyo tekigenda na beene kubanga beene asigalayo ng'alamula Obuganda wadde ffenna tuli Bakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka bingi. Naye lwaki Bashiru Kizito ne Babugaya bakozesa Kabaka okukola emirimu gyabwe? Kubanga amazima olwaleero abantu abanyagiddwa Buganda Land Board ab'olubatu bangi nga bakubbira nti olina ettaka yiika 5 lya Kabaka, Kabaka agambe muweeko 3 oyinza okugaana. Sikumbe Kabaka si yakoze eki si yagambye ekifaananyi kya Kabaka kifudde nnyo, abantu baagala nnyo Kabaka. Naye olaba olwalira abantu batandika okuyimira ku social media nga balumbuye ne bajerega Obwakabaka. Kitegeeza abantu abanyiivu bassa ssente mbalumbuye bayiseewo ensonga zaabwe kubanga amazima Buganda Land Board erimu ebitateredde bingi. Abantu abamu si bonna nga Barema ne Babugaya ne Bashiru bakozesa olukujjukujju n'erinnya lya Kabaka ogenda okufera abantu. Bwaba asobola okukikola ku Ham asobola okweyamba olwaba tasobola kweyamba bameka. Tukooya abantu ababbira mu linnya lya Kabaka mugoberere amateeka era mbadde nsaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga onoonyereze ensonga eno. Mbadde nsaba bwenna bekikwatako mu Buganda abantu babbiddwa nnyo mu linnya lya Kabaka agambye. Olwaliro waliwo ebitambuzibwa ku social media mbwe Hamis Kigundu akozesebwa Museveni okulwanyisa Mmengo byonna bya bulimba. Mubirabyeko wane ebbanga ggwanvu ng'omuntu akwata ekifaananyi ekyokulwanira kw'ekkongo n'agamba nti ekiri Uganda kika n'akisindika aba ne balowooza nti mu Uganda mulimu olutalo oba nti abantu mu Uganda basiba kumba alimba. Obulimba ne butaakose enzereero ba Hamis Kigundu enkya bujja kukosaani gwe lwaki olowooza obikkula buli peegi nga bagamba Hamis yawaabidde Kabaka? Kitegeeza waliwo ekiriwa kati ffe tuvuddeyo nga mikwano gya Hamis Kigundu okumutaakiriza kubanga ali atuyambyeko akuwagoowa mu COVID Hamu yawaayo milioni 5 Buga yawaayo mmeka. Hamis Kigundu yava ku level y'okulunda embizi ku farm, abamu bali ku level y'akulabirira mbizi zaabwe. Hamis Kigundu ali ku level y'akuba nti debe MP ne Minister Kashayizo w'ebyensimbi Yesitro n'agenda ewalambula amakampuni g'akoze. Ayina kampuni bagiyita Hamu agro processing, ayina ebitongole ebyenjawulo abantu abapangisa ewuwe. Ekisaawe bw'otunulira abaana bakeera okuzimba si Banyankole bokka si Baganda bokka Bannayuganda bonna bafuna ssente. Bawulira ekigambo ng'ekyo investor kyasinga oyo gojjolera okuvumiriza erinnya lye. Buganda Land Board eyo etunke na Hamu ejjemu Kabaka. Kabaka tawawaabirwa, Kabaka tamanyiirwa. Hamis Kigundu obuvunaanyizibwa bwaliko obw'okuzza Buganda Kabaka Katikkiro bwe yali ajja
yatugamba omulama gwakuzza Buganda kuki muntu kyayinza okusinga Hamis Kigundu okuzza Buganda ku ntikko ku bantu olwaleero basasula emisaala ne baweerera abaana baabwe ne basasula rwenti ne basasula amasanyalaze n'emisolo abantu bameka kitegeeza ate ebyobugagga bya Hamu tebiri mbalala biri mu buki n'ettaka erikanwa liri mu Buganda byonna bitwogerako tubirina Obulimba gundi yankubira essimu Bugaya okumanya ali Giruta teyankambuwalira yali yasesa ngero omufere bwabeera kubanga okumanya kino kyenjogera nkikakasa nsaba abagamba nti mbonoonera erinnya Obuganda buyise ekirangiriro nti buli alina okwemulugunya ku Buganda Land Board ajje ojja kulaba abantu ebeesombaawo kubanga abantu banyigiriziddwa olaba banyigiriza Hamu ate olwo namukadde ali ennansana obeewa Kisonga alinayo ikaze ebbiri Kabaka agambye tuweeko desimolo 9 ate onaagaana beena agambye naye beene tannagamba ne Museveni tali mu kulwanyisa Kabaka in fact Kabaka tabimanyi bino naye abantu abeekweka emabega wa Kabaka okufutiza bannaabwe ekyo mu kikomi kyekituleese leero ebiwandiiko byonna tubirina ebiraga nga kooti eragira ya Hamu bisazibwemu ebiraga okujulirako Hamu ebiraga kooti ng'eragira ndi Hamu bagira balinda okusazaamu ebyapayo nga beetegereza ne ripooti yakolebwa okugolola empenda kubanga ekisinga okumalawo enkaana z'ettaka kwe kugenda ne bagolola empenda bagenda ozigola ripooti yino yakeberebwa waliwo statement gy'otasobola kubuusa maaso yiino bagamba nti this mainly attributable to poor surveys that have been carried out on this block in terms of existence of wetlands and lake shore nenema yaliwo era bonna bayinako stamp kuno so temulowooza ntwagala kwonoona mannya g'abantu nedda ensonga yaffe eriemu tulwanyisa obulimba ku social media naawe enkya bajja kuba ekifaananyi ng'onywegera mukwano gwo bwoti bagambe nti gundi musiyazi ekifaananyi kitambule omakaago gaffe kaliya yeffe oli afuna ekifaananyi ng'ogize bwoti onasaawo bucha y'embizi ne bakitambuza nti gundi ali embizi nga gweyisima nekitambula so obulimba bususse ku social media naye mbasaba bannayuganda mbasaba bannayuganda temukozesebwa bantu kwonoona bimanya gaabo ate oyanguwa kuvuma kubanga naawe enkya bajja kwogerako ogambe nti ne gundi kitegeeza baali bamwogererako bwereere nga kimaze okutuukako so byebyo ebyaffe leero ffe mikwano gya Hamis Kigundu era Hamis Kigundu togwamu maanyi ffe weetuli si ffe bakatonda ffe banno mu kabi ate ffe banno ddala kubanga obudde buno Hamu yatuuka okwebuuza mannange kiki kye sikoze mujjukira Kampala awo wansi awo Nakivuba akavuyo akaaliwo abasuubuzi emicungwa ababbi paaka ekisaawe Hamis Kigundu n'atereezaawo n'azimbawo supermarkets n'azimbawo emidaala ne bakola oluguudo olwaleero abantu batambuza ebigere ne bavuga emmoloka zaabwe ne beeto luli kye batasobola Erias Lukwago Lord Mayor waffe omulungi n'agenda n'ayeemulugunya lwaki baagobya abantu kubanga bo batwagala mu they don't want us in peace they want us in pieces baagala ekibuga nga kiringa ekiyigo naye kambuuze Lukwago emicungwa agigulaawo ku kkubo oba agigula mu supermarket lwaki bo baagala ensi yaffe ebeere wansi bo bafune political capital Lukwago musiraamu Hamu musiraamu Lukwago wankima Hamu wankima Lukwago w'e Masaka Hamu w'e Masaka Lukwago muganda Hamu muganda lwaki olwanyisa muganda munno mbu Hamu yakwata awo Nakivuba n'atumawo Hamis Road Lukwago ewuwenga kuliko Lukwago Lane olaba abantu baagala kufutiza baki bannaabwe agala kibeere kye yekka ate be bayimira ku mativi ne bagamba ekibuga kyaffe kibi lengera gavumenti bwebati bannaamu nti ate nedda abantu balawalawa kukuumira abantu mu bulimba kyokka obulimba obwo naawe lumu bujja kukosa so ensonga yange yeeyo mpozi waliwo alina ekibuuzo waliwo alina ekibuuzo yesebo ekibuuzo kyange kiri nti omukulu gwe tuliko omugagga musajja amanyikiddwa wase abalaba naddala nga mwetumira t-shirt nekigendererwa kya nga bwe mweyise emikwano olowooza omulabi nakitwala etukuno mugaati anti kakati muganda wange waliwo endowooza embi nti omwavu yaweebwa n'omugagga aweebwa kyobola Katonda yatuwa ate tusiba tuwaayo ki ebirabo Katonda oyinza mumuwaaki ku byakuwadde
wosula ye 15 zoba omuguzi yewa abali n'omugati alina kunyigirizibwa bunyigirizibwa bwatyo awakabina akanene afambaoko oba agaana okufa batuga mutuge naawe bw'oligaggawala olimanya hamu kyayitamu nti buli akulaba alowooza oli buki bulungi kumbe naawe onyigirizibwa oba ozimbye ekisaawe abantu bali muli bakola ab'omusenyu ab'amayinja ab'amatafaali abaseminti ozimbye amaduuka ozimbye kampani otaddewo ennyumba abantu bazisulamu n'olabanga ate bannabyabufuzi bakkuba buli kaseera naawe nga gw'onyigirizibwa so ekyokubira ntayagala kubeera mukwano gwa mugagga kuba singa tubadde wano tuleese mwana yakwatiddwa twandigaa tumusabirako buyambi so abantu bajja kwogera ebyabwe naye amazima vidiyo bwerabwa emitwalo 2 kubaako abanvuma 100 naye ate kuliko abatanvumye emitwalo 9 tebanvumye balowooza ki abantu bamanya amazima kubanga era bangi abakoseddwa mu mbeera ya kabaka agambye katuvuddeyo okumaina okukakasa ndi waba haamu bamukoze ekyo olwo abalala bafutiza abeeruweero n'abesemba bola bali ku ttaka ly'abeene abatasobola kwegwe abatavaayo yessebo kibalama bw'obeera ku mbaga obeerayo mu kisenge ng'abafumbo beegatta find x4 is given olaba olubuto nalulaga abaali balina okukola ki kabako bwe yakola sho yakomawo n'aga nti sho yansaze lwaki yaga nti yamusaze kubanga abantu bandibadde anti ekyo kyemwagala bwe tukola ebintu ne birabwa result tuzibalaga ebiseera ebisinga olwa social media kubanga olwaleero nali n'ebyalaani owa Nuupu bw'anaafuna ekyalaani ng'akijjemu NRM oyo bamukyaye kati ate lwaki omulaka ku kamera tulina kukola ki kuba social media etufuukidde ekizibu social media efuuse olumbe abantu bagenda okusanga obuzibu naawe okuzimba bizinensi yo bavuma keeki z'abantu olina atwala obudde bw'okuvuma keeki n'agivuma n'agamba muzima bazikola mu biki social media nnungi naye ate ebimu tetubiraga olwa social media waliwo abantu bangi abazimbye ennyumba zaabwe ne bataziraga kubanga jjo omwana bamita Fibi tikitoka yalaga ennyumba ye bannange baavuma omwana kyokka nga alaze ennyumba ye ekoze eki ewedde so tebalina wadde n'akazimu so yensonga bwetu so mbuuza nze obiwo lupi yes boss niye byaddala amu alina abantu bangi bayambye okuli abayimbi abasasa akasente okuva ewe okuli bapokopoko sawa za lero mmezi eno nanga wenjitunulira ndabako ba comedian ba MC mwe mulumirwa hamu mweka Yesu bwe yajja ayita abavubi era yawonya abagenge 10 kwaliko mawogu eyajja okwebaza ensi bwetyo era nawe toyambanga ojja boyambanga omuntu otunulanga mabega kojja kyuka nga akuwema kati bw'ababa nga bali tebakomyewo sibanenya bayinza okuba bali busy obanga bali mabega wa kamera kuba ne mabega tokoze otya sijja banenya sijja kusonga luwe muntu obanga bagenda kusharinga video eno kati ffe tulabikidde bulabikizi wano naye ate waliwo bangi abatali abamikwano gya Miss Kigundu abatasobola kuvaayo olw'embeera ezimu obaki Uganda yaffe ogimanyi olwaleero so ffe tuvuddeyo bakomedian olwabe bantu abatwalibwanga abatategeera naye bwe mba nsobola okusesa ategeera kitegeeza bwe mba sitegeera nenkulakinga jjo okolooya n'aseka kitegeeza mba sitegeera ffena tukola ki kati ffe abasinga okutegeera kuba tubajjako stress wa rent n'ebirala yewe mba nga ndi comedian wakyo zze gwe ayambala essuuti ebyaddala abantu bangi abanyigirizibwa abali mu mbeera embi lwaki kaaba toddamu kubuuza bibuuzo bya kisiru ne Bungereza abaavu gye bali genda oyo mumugjeewo security oyo mumufulumye tobuuza bibuuzo bya babugaye babasindise vaawo oyo aveewo simwagala kati ate abanyigirizibwa ne Roma tewali baavu ne mu Amerika tewali wulira biki by'obuuza nze ndi kuhaamu wano naawe teeka wali oleeta ennyoko nedda naawe jangu naawe olabikawo bijangu tukusondere bwoba kyoyagala lwaka tufe ku ggwe lwaki mwagala okwefaako bagambye haamu amawulire gonna n'abalala babuwandiiseewo obawa bagamba haamu awawaabidde kabaka naawe okirinako obukakafu nti haamu awawaabidde kabaka oba naawe osoma bisome
ensonga gye tuliko ebyabanyigirizibwa eyataalidde simumanyi abalala bye babanyigirizaamu nabo banaaba akadde kaabwe kazze bajja kukola ki kujja balwanirirwe anti sikwagalawo ggwe nekumuka ati toliko nayo kalinga kateeso Dr. Amale nyala ngeze songa Muhammad ola ne good talent